Engeri mukyala Pastor gye bamukwatidde embwenzi byewuunyisa ate nga bituufu bannange akatambi kayina mu maaso awo ate ye Faridah Nakazibwe munnange essanyu gyereera amaze n'ava ku lugya kaye wisdom mbwensi gye yagenda mu naye yabatawufu ba mutwe naye nga mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi basajja mivule muyina mu maaso awo ate naye atabuse bubi nnyonnyo ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna ate n'abakusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era ongende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo sigenda kulwisa era nga nkutandise ne mukyala Binde mukyala Kokutero Mama Prince Braka Biti Ombwati munnange nno nyongera obbajjukiza nti olunaku olwaliro mazaalibwa ge nga w'omulaba w'omunnange ebyabalungi byonna yatandise ddo byekosa bannange ate bwe tuli mu sayidi ezeeyo naye nga ffe wano ku Suvi News tumwagaliza birungi tumwagaliza bisinga ate munnange myaka na buwangazi ate atuuke n'eku ebyo byonna byaluubirira eri obulamu bwe kale munnange mukyala Kokutero bw'ati ate bwasobodde okulabika ku mazaalibwa ge munnange ate we tuli ku sayidi ezeeyo naye omwami tannabatuweereza kirabo basajja mivule bannange muyina mu maaso wano mu kavidiyo nammwe ate kyetaagisa nga mwerabiddeko sigenda kusala mugambo no nammwe kyetaagisa nga mwerabiddeko wano mu kavidiyo bannange kyakoze omukulembeze abantu ennaku zino bo banyiivu era bannayemu bagenda kitono obusungu bo buli mu kika kya waggulu buli muntu yenna alinde ku sente ya Museveni togenda kuddamu kuteerera omusajja alina ekintu alina ekintu olaba n'abantu abagenda mu maaso ge bagenda nga bamalirivu nnyo olutuuka mu maaso ga Museveni bwe bati ne batandika okugira amaaso bwati something abantu bonna nga bagonda nga basereba nga batandika okuleberanga eryenvu yesebo wewaawo presidenti kasita omutuuka mu maaso alina ekintu oba omusajja kikiba nange sikitegeera nange abasamuze bakyankalanira ddala kasita bakyankalanira Museveni neŋŋamba sijja baleeta mumwakutte sente z'omusajja kamukyankalane nze kasita nalwa Museveni ng'abuuka ente nemanya mukirebera mu Uganda byononese bannange mu abantu ba bulijjo twebereremu mwegendereze ku sente ya mwami Museveni nze Museveni mutya buli wabeera bwalinnya walina ekintu ekikyankalanyiza eggwanga lyaffe lyonna lyonna nze kasita nalaba omusajja oyo ng'abuusa ente bwe abasatega ente enjeru ne bamutwala eyo wa Salva Kiir n'atikako ekikofiira kye n'agamba Museveni buuka neŋŋamba nti ono naye nali muyita mu Kristaayo naye kasita yagamba nti nali mulokole obulokole ne mbuvaamu ŋŋenda okulaba omusajja omukulu myaka 6 adde mabega bw'ati ng'endiga agenda okusinziira n'alyoka afuutuka omulundi gumu ngenda okulaba nga abuuka olugaayo ati abuuka entebeppa neŋŋa nti woowe Uganda tufudde Museveni atuwulira ekiri mubalokole abalokole kasita batandika okwesembereza mwami Museveni amakanisa gonna ekiri makanisa g'abalokole kwesembereza musajja buli mukolo kugulawo ekkanisa ne bayita mwami Museveni mulokole obulokole yabuvaamu dda lwaki temuyita abalokole bannammwe ne babulesinga ekkanisa ne bagiwa omukisa ne basabira ekifo ne bakitukuza ne bakiwongayo eri Mukama buli kanisa eggulwawo buli kasidro gye baggulawo buli mukolo rediyo nga bazigulawo TV Museveni yaziggulawo kasitabe abalokole besembereza Museveni twagenda okuwulira nga bano basituse nti gundi ali ebisiyaga entalo z'ebisiyaga nezibeera za bisiyaga tuba tuvunuka ekyo nti ate kakati obunabbi onapanga bupanze ebyamagero nabbi wa bulimba ne tubeera mu bannabbi b'obulimba ne bavumagana tubadde tukyali awo nti ate kakati bayibuli byebyo munanga abantu bo ensangi zino banyiivu byansusse era mu bagenda ddala kitona ate munange bwenkuze eno olw'okusaba kw'abangi munange Faridah Nakazibwe okuliridde munange onyirira ogira ove ku lugya abasajja baabulaawo zimu kwesibira ku kaana akato ka bulunoke wamma buli omu abadde atekomoka omugambo okusinziira ku ndowooza ye ate gy'abadde akola ki gy'abadde alowooza munange mbadde mpita ayita ate nga tegangwa mu kutumbu munange omukulu baamu
bamututedda omukyala bamututedde era nga bw'onyogera ssaawa zino ye Bruno K gaakaaba gaakomba munnange omuntu ogenda n'ova ku luggya yeese ebyamaswapi ebibeerawo biki naye era akaseera katuuka ng'ate olina okugenda ew'omwagalwa wo oyo mukama gw'abeera yakutondera kati ekyebuzo oba ate Bruno ko basigadde wa munnange ye yagambye kimala nze nkooye embeera zino ez'abaani ez'abadoola ez'aba Vanessa Waayi kandeke munnaye akavubuka kuba ndaba abakaliko baki abakaliko bangi munnange n'asalawo era bw'enjogera ssaawa zino baamututedda mu bitiibwa nno nga w'omulaba awo ne mama nga yanyumye egomesire kale kakala ate bye biri mu sayidi ezeeyo naye nga mawulire malungi tumwagaliza birungi tumwagaliza bisinga munnange ate okuva ku luggya manye ensaagi zino abakyala tebaagala kufumbirwa bo bagamba munnaye baakuwa abasajja okubafugiriza babafugiriza ng'ate n'okubalabira tebaagala kubalabira naye nga nyongera obbajjukiza neweegeja etya emmese ebeera ya kapakale we tuli mu sayidi ezeeyo maaso wano Father Kiwi alina kyatugamba katono nnyo mwabalina okubuusabuusa mu kukkiriza katono nnyo katubiraba ate tweyongereyo tukoye okutuswaza nga mwambala sappule ate ne mugenda mu masabo tukoye okutuswaza ng'oli mu katoliki ebbanga lyonna n'ofuna ebizibu n'ogenda mu ssabo n'ofuna ebizibu n'olokoka n'ofuna ebizibu n'otambula naye ng'obadde mu katoliki ebbanga lyonna abantu bambuuza lule abakatoliki abava mu ekereziya boogerako ki ne mbagamba nti nno omukatoliki ava mu ekereziya abeera ng'emberenge ebuuka mu fulampeni bwegwa ebbali ebeeramu n'ettaka tosobola girona gikomyawo n'osanga bambagamba nze kereziya sina kyenyifunyeemu ŋŋenze nange ne mbagamba nga kereziya bw'otalina kyogifunyeemu naye talina kyekufunyeemu genda so mbasabira mweyamba obudde buno mwongere okukula mu kikatoliki mutwogezeeko bulungi mulete n'abalala eyo gye mubeera abakatoliki ab'amaanyi maka gammwe beera mu katoliki obw'amaanyi ng'oli ku mulimu beera mu katoliki obw'amaanyi tuli b'amaanyi nnyo kubanga baatugamba nti nno Benedikito omutuukirivu baamuteera obutwa mu kyayi n'akuba akabonero k'omusalaba ekikopo kya kyayi omwali obutwa ne kyabikamu bibiri fe abakatoliki bannange katonda waffe tumusomako mu kitabu ow'abajjajjaffe obwa Ibulayimu Isaaka Yakobo katonda w'abasajja ab'amaanyi ba Dawudi ba Samusoni katonda wa Dawudi yata Goliyasi katonda wa Danyeri eyazibwa akamwa k'empologoma ye katonda waffe ng'abakatoliki njagala okubasaba gye mubeere mu bibuga gye mbeera mu zi office gye mbeera mu maka gammwe be Catholic, be proud of being a Catholic, put on your rosary and be proud of what you believe. Now my second point, mulidde musomo jukira Sawulo Mukama yali amuggyeko obwakabaka ng'abuwadde Dawudi. Kati Sawulo yakola ebintu bingi nnyo okutta Dawudi kubanga bali amuggyeko byate bya Father Kiwi nga tubyerekereza bwetyo nkubuze butereevu paka wakaye wisdom munnange mabega yagala nakola video amanga alinga ngaaliko ekikyamu naye ndowooza gaali masanyu mangi kati munnange maaso wano nina ka video nga batokomoka omugambo mbwesi gyalimu mbuya abatabafu ba mutwe mbu naye alabika ayina ekikyamu ku mutwe katukalabe kaye nafunye message okuva Canada hanji kuso ali mugundi mu shelter bagita Seaton Niyezeji Seaton yeyo erimu bazolo yo mwana yajimpereza bagita Seaton abali mugundi wano nchali wa mwana yajimya ganti yali abera eddako bagita school shelter bagita school edile jibaita Seaton kaso ni mwabazungu babuzi banji bala banga waya zitatata nga bakuteeko era yagamba yagenda okuva mu school eri shelter jibaita ngolina kuyita ku Seaton yeyo nenga ati okuyitawo osanga okusosa omusajja nga zolomboka amukuba kudisa bwe asajja banyivu awo kaye wa zolomboka mmanyi sema nengene nga amukuba ku window sill
Bye ate namwe nga mbyewuliddeko kitanaba kumanya oba munange kiboogedde ekituufu oba si kituufu kale ate bwe tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkuzaako eno ewa Ronald Mayinja munange yavuddeyo ne yeetondera abantu n'agamba bambi asaba mu musonyiwe mumwagale nga luli bwe mwamwagalanga mu kusooka ataddemu abakuba eby'omuziki era agambye munange ye yakuze yatudde okusinziira akaseera kamaze nga mumuboola nga temukyamuyita ne wagenda ku siteegi munange bamugyawo biwola katutegeeza n'atugamba nti kati yakuze ebirowoozo bye by'abaana bato bye yali akola ebitategeerekeka tagenda kuddamu kubikola munnange era asaba mumwagala ate era addemu abateere music omutuufu asinga n'ekooli gwe mwali mumanyi kale ate munnaye kwe kusaba kwa Ronald Mayinja ate bwe nkuzaako eno bannange b'abakazi kyenyo ate mulowooza mukyala wa Pastor Jengo gwe yakatwanjulira ndowooza ba mwezi gumu nga ne wiikisi 2 ate mulowooza tebayawukanye dda nsonga ki yabaawudde munnange omukyala baamukwatidde embwenzi Pastor Jengo yali yatulakinga ono omukyala munnange omukyala nga tamanyi kati olunaku lw'ejjo munnange ebintu bisoba bagenda omukubira munnaye ng'omukyala ali mbwenzi sayidi z'eno ate ekulw'essalaama kale munnaye nga kiraga nti baamaze dda okwawukana naye ng'ensonga ebaawukanyiza bwenzi munnange omukyala ye baamukwatidde embwenzi kale ate we tuli mu sayidi ezeeyo naye kyewuunyisa n'emyezi 2 tegiweze nga bali mulala kati Jengo na omukazi oyo bamala okukola saaki ng'agamba nti katuraka akali mu ssimu y'omukazi yateeka katuraka mu ssimu y'omukazi akola byaki ebintu ebyo tolowooza waliwo gwe mmanyi yalina katuraka naye mu mmotoka ne bamugamba nga tukola ku Grand Imperial ate ku ssimu oyo kira kirala okutuusa oli we yagaakana akamotoka nkakooyi kwe kuwona turaka toyogera ku turaka gyereke munnange kati kyengera yennayennaawuka eri ako nga bakasalako n'abapoliisi nyumba ku nyumba banoonya omuwala okitegeera kati omuwala we bamufuna Jengo n'abala nti omuwala ono okumumala akajanja kamulage mu bantu bategeere nti wange ebyo abantu bye twagala gwe kasito tuga nti oyo ye bba wange oba ono ye mukyala wange fe we twagalira ddala nga maketi ojambusa okitegedde munnange nga baleeta mukazi nga bamutulaga kukyaki kirimu ebizigo naye kirimu ebizigo kirimu ebizigo ne bakola lekala akantu kedda abantu edda ke bakolanga baava wansi eri ne bajjamu badduka abasiru leero alabalabalaba munnange amaze omulaga congregation abamawulire bazze bakubye ebifaananyi bamutaddeyo byonna byabikoze abikola agamba nti mukyala wange benna amulaga ensi bajja kukola ki bajja kumuta omukazi yeeyongedde dimandi kati era kukozesa turaka bamukubira takwata olunaku lulamba ba turaka yagenza otwala Pastor Jengo yamusudde ku Salama Road wano kulekana guns were roaring bali mu Congz omwana nga ali mu kusaba ali mu moyo ali mu nnimi kati omusumba bamugwako ono mukazi wange biki muli kuki wano omukazi nagagwani sabula maybe it's me who are you gwani twali twesanzeeko wa I know you bagenza olaba Jengo abindabinda tata yanfaako nina abanaku bendabirira baganda bange omukazi ebyasinza omujja ku Jengo kibu biri awoza nina abaana ba taata kati gwe maama waabwe omukazi nagaba bannaye sizaalangako ekinzunzazunza bwe bati kimu ibiri bambuliri oli nakonkona olwoluga njagala kino kisiina kale daddi senga abaddewo senga abituwa n'agamba nkooye so omukazi yagala nti nze sikumanyi sikulabangako era Jengo awo genda obaye waliwo obulwaliro obuli okumpi
Waroze baita mobile drip. Mangu baji musozi. Bamutandeka echupa. Okitegera. Balese chupa za masipi. Emune baji mutekako. Endala bamugamba kinyo bunywi. Yachikuntamya oyitiriza ebirungo. Kyabadde oto yagala kisuddiye lwaki? Ya so yeyo nembeera eri awo. Akasimu olunaku olwaleero so kati Jengo bwe yavudde awo bambi n'addayo ku kyaki kati bwe yazzeyo ku kyaki n'alonda kundiga wabeerawo bano in case of yakkiriza nti kirabikugwa kiganye n'afuna in case of era bagambye wiikendi ena ayinza otulaga in case of itakowe kulagalaga mangu asoka alindemukko akola atya alinde mukaso kalaze kati Jengo kimusumbuwa kakuba kano anti talaga akakuba akasike kabeere wano ate saba abakazi ba in case of so nabo babeera ku alati kati abeera akitegedde nti eri kyayise olowooza kati naye mwangu akope ku Wilson talagalaga akasimu olunaku olwaleero tugenda kakubira Pastor Jengo atubuulire bamuwadde ecupa emu ng'emuyitamu wano endala nga baginywa tutegedde omayaka mwakaba kati nibe kati kada anuula nnu If you like this tune, press star and win a smartphone.